Nate ntuuse n'essula ey'okutaano eriko omutwe ogugamba nti sizoomu abatolera muzzukulu we ebyama. Sizoomu abatolera muzzukulu we ebyama. Lumu kati ne sizoomu baali mu kutya abantu, kati kwe kuyita jjajjaawe n'amubuuza nti jjajja, toyagala nkuyite maama, naye maama ne taata bo bali ludda wa? Sizoomu yatunulira kati ng'ebiyengeyenge bimuli mu maaso, n'akwata omukono gwa kati nga bw'amugamba nti mwana wange, okyali muto nnyo okutegeera ebintu bino, ndi kunnyonnyola ng'osuumusesuumuseemu. Kati bwe yalaba amaziga mu maaso ga jjajjaawe naye nassooko, wabula jjajjaawe n'amusirisa era okuva olwo kati teyaddamu kubinyegako. Naye nga kati akuzeemu n'okutegeera ebyensi, sizoomu yamuzza ku bbali n'amugamba nti ojjukira edda ng'okyali muto bwe wambuuza lwaki saagala ompite maama wo era n'ombuuza ne taata wo gye baalaga? Kale tuula wansi mbikuviire ku ntono. Nga sizoomu amaze okumutegeeza buli kimu, kati yagwa mu kifuba kya jjajjaawe ng'amaziga gamutulukuka, n'amugamba nti mazima ntegedde ddala, gwe jjajja, gwe maama era gwe taata, weebale nnyo butandekerera. Sizoomu yassa ekikkoowe, anti yali tamanyi ngeri kati gye yali agenda kubitwalamu era na ngeri ki gye byali bigenda kumukosaamu. Ako nno akagamba ako ngeri ki? Mbuulira ngeri ki gye tugenda okubikolamu. Ekintu ekyo si kituufu. Kaki tekalibadde mu Luganda olutuufu oluwandiikiddwa. Mbuulira ddi lw'onajja. Obuntu obwo Kasalina ndooza ababadde ku mukutu mubuulidde ezimu ku nsobi ezikolebwa mu Luganda. Mbuulira ngeri ki? Mbuulira ddi lw'onajja. Mbuulira nsonga ki? Obwo buki buddi obwo si butuufu. Omwandiisi naye yasobyamu wano, yalibadde agamba nti kati gye yali agenda okubitwalamu era n'engeri gye byali bigenda okumukosaamu. Era n'engeri gye byali bigenda okumukosaamu, so si era n'engeri ki gye byali bigenda okumukosaamu. Ndowooza akantu ako tukatereezeemu. Naye bwe yawulira nti yali abitutte bulungi, yawulira ng'eyeetikudde omugugu bwe yali nagwo okumala emyaka. Amaziga ge baakaaba gaali ga nnaku awamu n'essanyu, kuba buli omu yali amatidde amazima ku bulamu bwa munne. Bambi kirungi nnyo ekyo, kizzaamu amaanyi. Kati yali akatandika okutambula n'okwogeramu ne bakwanagana ne munne ebusukka kkubo bwe baali okumpi okwenkanya emyaka. Amannya ge nno nga ye Nkuyege. Kitaawe wa Nkuyege baamuyitanga Balubuuliza. Yali musajja mukomazi era ye yakomaganga embugo z'Abambejja n'Abalangira abaabeeranga mu lubiri lwa Gamulengejja. Jjukira ekyalo nno kino kyalo ky'Abakabaka. Bakabaka kwe baawummuliranga, so abantu abaabeerangako baabeeranga n'akakwate ku Bwakabaka oba n'obuweereza obwakabaka, naye nga kyabeerangamu Abalangira n'Abambejja bangi okujjukizaamuko embabega. Era yali amanyiddwa nnyo ku kanyoga n'emirwano, kuba ye yasooka okugula ekyalaani ekya Ssinga. Ebyalaani ebyo byabanga by'amaanyi. Mbijjukira mu 90 awo ng'atandika Ssebongo omuntu okuba n'ekyalaani ekya Ssinga. Ssebongo oyo tazannyirwako. Kale ne taata w'omulenzi ono naye yalina ekyalaani kino Ssinga. Era nga y'omu ku batunzi ba Gomesi abamanyifu. Bazadde ba Nkuyege baali bantu balamu nnyo, kuba kati bamuyisanga ng'omwana waabwe. Ne Sizoomu bw'atyo nno nga naye Nkuyege amuyisiza ddala nga muzzukulu we. Enkolagana eno yayamba nnyo Sizoomu, kuba kati bwe yabanga alalambaddemu ng'abifuuwa Balubuuliza ng'akangavvulwa. Okugeza omulundi ogumu Nkuyege ne kati baali bayiza omuze ogw'obutatuuka ku ssomero nga basalawo okusiiba mu mirembe nga bawoomerwa emboona. Naye waliwo omwana yali abalenzi naddala nga wasomako n'otawoomerwa mboona. Kale no ne kati bwe bati bwe baali bafuuse ne munne Nkuyege, amawulire bwe gaatuusibwa ku Sizoomu ne bazadde ba Nkuyege nga basirika.
ku mulundi guno kati ne munno olwadda ng'ow'embuya avaayo. Ow'embuya nno omutegedde ye mutaka Kaggo. Kaggo ng'avaayo. Okuva olwo tebaddamu kubeera mu miyembe oba okukola bintu byonna ebitasaana. Enkolagana eno yayamba nnyo kati kubanga senga teyalina muntu mulala yenna kumukwatamu, mazima jjajjaawe teyalisobodde kumukangavvula na kumugunjula yekka. Kirungi nnyo bannange enkola eyo yalingawo edda, ng'omwana takuzibwa maka gamu, ng'omwana akuzibwa ekyalo, baliraanwa nga bamuyambako okuza omwana. Naye olwaleero ssebo okukwatira ku mwana naye ng'enkola eyo yalinga nnungi, ng'abaana bakuzibwa abantu bonna nga babeera n'obuvunaanyizibwa ku mwana, okulaba nga omwana akuzibwa ng'alina empisa ez'omu bantu. Kyali kirungi nnyo, ndowooza ekintu ekyo nakyo twetaaga tukizzeewo. Omukwano gw'abaana bano gwagenda wala nnyo ne bafuukira ddala kumpi baaluganda. Baazannyanga bombi era n'okusoma bwe kutyo. Bombi baali bagezi era nga bampisa. Abazungu bwe baali banoonya abaana ab'okusomesa emirimu egitali gimu, ku bo nno kwe baggukira. Kati yasalawo kusoma busawo bwa bisolo, ate enkuyege ye n'asoma bya bupunta. Bwentyo nno nayo essuula n'engimalako, nindiriramu eddako nga Mukama akkiriza. Awangaale nnyo, Cuucu Beene.